okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe, agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa. Twebaza Mukama Katonda waffe atubedde n'atuyisa mu kiro n'atukeesa olwaleero nga tukyali balamu. Twebaza Mukama kubanga wa kisa kingi era wakwagala kungi. Olw'ekisa kye n'okwagala kwe atukuumye, atuyisizza mu byonna, ate essaawa zino nduba nga tusobola okujja mu maaso ge ate okumusinza. Nga wakazuukuka kikyokola, kubanga kyokola nga wakazuukuka kyekisalawo olunaku lwe lugenda okutambula. Oba okeera ng'opa ku nkaŋŋaano ogenda kukola, oba okeera ng'olowooza ku Mukama okumwebaza gy'akuyisizza mu kiro ate era n'okumusaba okuwa amaanyi agayita mu lunaku, kino nakyo kintu kikulu nnyo. Nsaba muganda wange nawe mwannyinaze olowooze ku bigambo ebyo. Kiki ensooka okulowooza nga naakazuukuka? Ndowooza ku Katonda wange, ndowooza ku ebyo byankoledde n'omukisa gwampadde okuba nga nkyali mulamu, oba nzuukuka mpa ku nkana kudduka kukola. So nkusaba bulijjo okitwale nga kya muwendo era nga kya makulu nnyo, okeeranga ku bigambo bya Mukama, okeeranga okunywa ku nsulo ey'obulamu. Weewaawo omuddu wa Mukama Muyinza Edison Kizza, nze nkedde ate okubanga ngabanako naawe omawulire amalungi Mukama gatusindikidde enkya eyaleero. Ng'ennaku z'omwezi August omwaka guno ogw'2024, olunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 5. Twebaza Mukama nti akukkiriza ali naawe n'osalawo okerere ku 3ABN TV mu pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya. Weewaawo mukisa munene nnyo era gwa muwendo. Kyenva nsaba gwe ssebo naawe nnyabo okkirize twewombeke tusabire wamu ate twebaza Mukama nga tugenda tutandika olunaku luno ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Katusabe. Mukama Katonda waffe omutukuvu ajjudde ekisa n'okusaasira, nkwebaza olw'ekisa kyo n'okwagalako otukeesezza enkya ya leero n'otuwa omukisa omulala okugabana ku bigambo bino ebitukuvu. Tusaba oyogere naffe, tulungamye ne Mwoyo Omutukuvu, watuzzeemu amaanyi era otuzze bujja, oteeketeeke kulakako obugenda okujja. Okusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo nga tunaba kugenda mu kyakuyiga kyaffe ekyaleero, tugenda sooka tufuna oluyimba olw'okutendereza n'oluvannyuma tukomewo tugabane obubaka oli mu kyokuyiga kyaffe ekyaleero. Awokumusalaba awali amasi aganaza ebibi woba onkumira kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamu ye okwonze omunaku wesanga eddembe omusana gwa Yesu negunjakira nze kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamu ye wesanga Yesu wange neyeraga gyendi nga ampa amaanyi ge gabeerenga mu
nenyumiririza nepumula muye awo wenda beranga ganesiga Yesu alyoke anongose ye antuse jali kutusa walija kumusana wakwe wenenyumiririza nepumula muye. Weewaawo omukwano gwange mwanyaze naawe owooluganda maama taata nkulisaayo mu kayimba ako akaseenekerevu ak'okutendereza. Nzikiriza nti Mukama ayogedde naawe okuyita mu bubaka bw'oluyimba olwo. Era tugenda kweyongerayo tuyige ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogugamba nti okwogera okw'okusirika. Okwogera okw'okusirika. Weewaawo ekyawandiikibwa kyaffe oba olunyiriri lwaffe olw'okujjukira tugenda tujja mu kitabo ekya Luka essula ya 23 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Luke chapter 23 verse 8 and 9. Bayibuli eyogera ng'egamba bw'eti: awo Kerode bwe yalaba Yesu n'asanyuka nnyo, kubanga okuva edda yayagalanga okumulaba, kubanga yawulira ebigambo bye. N'asuubira okulaba ng'akola akabonero. N'amubuuliriza ebigambo bingi, naye ye n'ataddamu kigambo. Weewaawo ekiwandiikibwa kyaffe ekivudde mu kitabo ekya Luka kansuubire nti kikukoze bulungi. Yesu Kristo ng'ali maaso ga Kerode ono kabaka, nga Kerode yeegomba dde okumulaba, era bwe yamulaba n'asanyuka. Naye bagambye nti n'amubuuliriza ebigambo bingi, naye ye n'atamuddamu. Weewaawo waliwo ensonga. Omutwe gwaffe gugambye nti okwogera okw'okusirika. Makulu kyagala emabega w'ekigambo okwogera ate nga osirise. Tugiyite sign language. Yes, it is non-verbal, but it is a what? A communication. It is a speech. Yesu yali ayogera naye ng'asirise. Ebikolwa byali akola byali byogera kinene okusingako weyandyogedde. Bagambye olunyiriri lw'omwenda lutugambye ti n'amuwuliriza mu bigambo bingi, naye ye n'atamuddamu n'akatono. Yes, ng'ayogera ku kubonaabona kwa Kristo, Nabbi Isaaya yali yagamba yajogebwa n'atayasama kamwa ke ng'endiga, era ng'endiga esirika. Weewaawo teyayasama kamwa ke. Ebigambo ebyo tubisanga mu Isaaya 5:3 olunyiriri lw'omusanvu. Tulaba nti ekyamazima tewali mu bitabo by'enjiri wonna we tulaba kusirika kwa Yesu we kwogerera ennyo nga mu kiseera we bamubonyaabonyereza. Kituufu Yesu Kristo emirundi mingi gye yasirika, naye okusirika kwa Yesu kwogerwako nnyo mu kaseera kano nga bamubonyaabonya. Yesu Kristo we bamubonyaabonya we yasinga okusirikira. Era ebitabo by'enjiri bigamba nti Yesu yasirika Kayaafa, kabona asinga obukulu, ng'amaze okuwuliriza obujulizi obw'obulimba mu kkooti y'abannaddiini, bwe yamubuuza nti toyanukula n'akatono, kigambo ki bano kye bakulumiriza? Awo osoma Matayo essula eya 26 olunyiriri lw'62. Awo wetegereza ebigambo ebyo olaba nga Yesu Kristo abuuzibwa. Kayaafa nga bamaze okumutuuma entuumo, enkumulito y'ebigambo bano abakulembeze b'eddiini ab'obulimba. Kayaafa abuuza Yesu. Kayaafa yali kabona asinga obukulu, n'abuuza Yesu nti toyanukula n'akatono, kigambo ki bano kye bakulumiriza? Weewaawo Yesu teyaddamu.
Yesu n'asirika. Naye twagambye nti omutwe gwaffe gwagambye okwogera okw'okusirika. Okusirika kwa Yesu kwogera ki? Okusirika kwa Yesu kiki kye kucommunicatinga? Weewaawo tulaba nti bwe yali mu nnyumba ya kabona asinga obukulu, Yesu bwe yatunuulira Peetero eyamwegaana, kyokka teyayogera kigambo. Eyo yonna biri mu Luka 22:61. Teyaddamu kigambo bwe yali mu maaso g'owessaza Piraato, bakabona abakulu n'abakadde bwe baamulumiriza. Teyanyega. Matayo 27:12-14. Yes, wadde okubaako kyayogera, abantu bwe baasalawo okulonda Balaba. Niwe baali nga basazeewo balonde Balaba ekifo kya Yesu Kristo, nga Kerode amaze okubanga ababuuza nti kubanga bajja ne bagamba nti kikugwanira gwe okubaako omuntu gw'otutera ku mbaga eno ey'okuyitako. N'abagamba nti nyinamu omutemu Saabatemu Balaba ne Yesu Kristo, ne Yesu ono ayitibwa Kristo, nti mbateera ani ku bonna? Abantu ne balondawo Balaba Saabatemu, ne balondawo Balaba omussi, ne balondawo Balaba Saababbi, ne balondawo Balaba omuzzi w'emisango egya buli ngeri egya naggomola. Ne Yesu teyanyega kigambo. Okwogera okw'okusirika. Weewaawo teyeemulugunya wadde okwekalakaasa bwe yakubibwa mu bukambwe, bwe yaduulirwa n'atiikirwa n'engule ey'amaggwa. Etubisanga mu Yokaana 19 olusoka paka ku Lwokusatu. Tetulaba Yesu we yemulugunya. Kaya Kerode amala okwogera nti kaakale tumuyisemu emiggo emitonotono tumale tumutaakola atya agende. Yesu teyemulugunya yadde okwogera nti anedda. Waba tulaba Yesu Kristo nga byonna byonna abigumira n'asirika, naye agambye okwogera okw'okusirika. Gye tugenda okweyongera okuyiga ekyokuyiga kino ekyaleero, Mukama alina kyayagala otegeere, Mukama alina kyayagala ntegeere. Okwogera okw'okusirika. Lwaki okusirika? Waliwo obubaka obwali buyisibwawo. Tugende mu maaso muganda wange ne mwannyinaze. Yesu Kristo ng'aduulirwa, ng'akubibwa emiggo, ng'aswazibwa, ng'atikkirwa engule ey'amaggwa, mu bukambwe obw'ekitalo, n'awandulirwa amalusu, teyeemulugunya wadde okuvaamu ekigambo. Ekyokulabirako kyaffe Yesu Kristo. Yaleetebwa ng'asirise mu maaso g'abantu nga yenajjudde obulumi n'okuswa, nga yenajjudde obulumi. Olunyiri lw'omwenda we lugamba mu Yokaana 19, yasirika nga tatidde. Owessaza bwe yamusalira ogw'okufa, awo n'alyoka amubawa okumukomerera, okukomererwa. Obulumi obungi nga bumusukiriddeko, nga ali mu nnaku ey'ekitalo, ng'ayitibwa mu maaso g'abantu, ng'awanikiddwa, nga amaze okusalibwa ogw'okufa, ng'akubiddwamu n'emiggo wajinda bajiijo. Tava mu kigambo, tanyega, asirise. Jjukira omutwe gwaffe gwagambye okwogera okw'okusirika. Yesu Kristo bino byonna yali abiraba, bino byonna yali abitegeera, yali asobola okubaako kyayogera singa yayagala wabeewo okwogera. Naye agambye nti okwogera okw'okusirika. Bubaka ki obwali buyita mu kwogera okwo ng'asirise? Kiki yali ayisaawo? Njagala tugoberere bulungi. Awo wasoma mu Yokaana 19:5-6 bingi obiraba. Wasoma mu Yokaana 19:16 era obiraba. Awo ofunye obuddepo osoma Luka essula ya 22, eya 23, n'osoma Yokaana essula ya 19, n'osoma Matayo essula ya 27 n'eya 26. N'osoma ebigambo ebiri mu ssula ezo. N'oyongera okulaba Yesu Kristo emirundi emeka gye yasirika nga yeetagisa okwogera. Naye agambye okwogera okw'okusirika. Weewaawo ebiseera bisinga si buli kiseera tuba tulina okwogera nti tulina okuba nga tukola tutya. Yesu Kristo ng'akolerwa ebintu ebyo byonna yali asirise.
teyayanukula Piraato we yamubuuza oli waawa. Yokaana 19:9 yasirika nga tatidde ow'essaza we yamusalira ogw'okufa, awo n'alyoka amubawa okukomererwa. Nagambye ofuna obudde soma Yokaana 19 ogikkaanye otegere ebigambo ebiri awo, kubanga bicommunicatinga kinene nnyo gyendi, bicommunicatinga kinene nnyo gy'oli. Bigambo bituzizaamu essuubi, bigambo bituzizaamu amaanyi, bigambo bituyigiriza Yesu Kristo ng'asirise, Yesu Kristo ng'alina obubaka bw'ayisaawo. Weewaawo nkujjukiza neyongera okujjukiza nti si buli kiseera nti okwogera kwetaagisa. Waliwo ekiseera ng'okusirika kugenda kwogera kinene nnyo okusinga okwogerako. Waliwo ekiseera ng'okwogera tekugenda kubako kikutaasa. Waliwo ekiseera ng'okusirika kwe kugenda okubanga kukola obubaka obw'amaanyi okusinga okwogera. Yesu n'alyoka aweebwayo okukomererwa. Okusirika kwe kulabikira mu Njiri mu ngeri za njawulo. Wakati mu kusirika kuno kwonna okwa Yesu mu maaso ga Kerode, okusirika okuswaza mu ngeri etali ya bulijjo, okusirika okulaga ennaku, okusirika ng'owulira ensonyi, n'okusingisibwa omusango. Okuna kusirika Yesu kwe yasirika. Okusirika kwa Yesu mu maaso ga Kerode yali tatidde, yali tali mu kunyooma oba obutafaayo. Era tekitegeeza nti Yesu yali munafu. Muganda wange ne mwannyinaze, si kye kitegeeza. Muganda wange ne mwannyinaze, tulabye okusirika kwa mirundi mingi Yesu kwe yasirika, naye kuwaali kulina ensonga. Era kuwaali kusirika nga kuyisaawo obubaka obw'amaanyi era obw'omugaso omunene. Yesu agambye yasirika olw'ensonga. Yasirika olw'ensonga. Yesu Kristo asirika olw'ensonga. Yesu Kristo okusirika kwe kuba kwa nsonga, kuba kuyina kye kuyigiriza, era kuba kuyina kye kusomesa, kuba kuyina kye kubuulira, era kuba kuliko obubaka bw'ayagala butwalibwe. Okusirika kwa Yesu Kristo si kumala gasirika, si kusirika kwa butafaayo, si kusirika kwa bunyoomi, si kusirika kwa bunafu, si kusirika okw'engeri endala yonna nga woyinza okulowooza. Agambye okusirika kwa Yesu mu maaso ga Kerode yali tatidde, yali tali mu kunyooma oba obutafaayo, era tekitegeeza nti yali munafu. Nedda, 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 nedda. Kubanga okusirika kwe kulabikira mu ngeri ez'enjawulo nga bwe tuzirabye. Tulabye okusirika okulaga ennaku, tulabye okusirika ng'owulira ensonyi, tulabye okusirika ng'osingisibwa omusango. Okusirika, okuswaza, si buli kiseera w'osanze okubanga olina ky'ogambibwa nti olina okwewozaako. Si buli w'oswazibwa nti olina okwewozaako. Si buli w'olangibwa obwereere nti olina okwewozaako. Okusirika kintu kya makulu nnyo. Okusirika ng'osingisibwa omusango. Yesu Kristo
ng'aweebwayo, ng'asingisibwa omusango, ng'ateekebwako ebijweteke, ng'ayogerwako ebyanjwanjwa, Yesu Kristo asirika. Agambye nti si buli okusirika tikutegeeza bunafu. Okusirika tekitegeeza kutya. Okusirika tekitegeeza kunyooma. Olwo abazadde abamu nga singa aba n'omwana we ng'alina kyamubuuza n'asirika, ayinza okumukuba n'amufiirako ng'agamba nti anyoomye, ampisizaamu amaaso. Yesu Kristo teyanyooma Kerode, naye yasirika. Abamu balowooza nti okusirika kuba kutya. Nedda. Okusirika si kabonero ka kutya. Okusirika si kabonero ka butafaayo. Abantu abamu balowooza nti omuntu wasirika aba teyeefiirayo. After all, nga bwe byagala. Nedda. Okusirika si kabonero kw'ebyo byonna. Si kabonero ka bunyoomi, si kabonero ka buteefiirayo, si kabonero ka kutya. Naye okusirika kwa nsonga. Yes, okusirika kwa nsonga. Ate okusirika si kwa bunafu mu ngeri yonna. Okusirika, abamu balowooza nti omuntu omusirisa aba munafu, aba atidde ekinaddako. Nedda. Yesu Kristo yali si mutiitiizi, yali si munafu. Wabula agambye oyo yali Katonda kigambo, kaakano yali asirise. Lwaki? Kibuuzo kimala okiddamu ekyo lwaki nga tumaliriza enkyeno eya leero. Etumala okuddamu ekibuuzo ekya lwaki, tugenda kumaliriza ekyokuyiga kyaffe kino ekyenkya eya leero. Okusirika kwa Yesu mu maaso ga Kerodi kyali kikolwa ekyokusala omusango. Yamusalira omusango olw'obutaba na buvunaanyizibwa. Yamusalira omusango olw'obutassa kitiibwa mu bintu ebitukuvu. Yamusalira omusango olw'okugaana amazima Yokaana omubatiza nabbi yakira mu bannabbi bonna ge yali amugambye. Tujjukira bulungi Kerode ku kabaga ke akamazaalibwa. Y'omusajja eyakkiriza basale omuntu gwa Yokaana omubatiza olw'okuba akawala kaali kamaze okwekyangira mu maaso ge ng'ate amaze okufuna omukyala gwe bali baagala okumusuuza. Ebigambo ebyo ne biyitira omukisa gye Katonda okufa. Yesu agambye kyali kimusaliza omusango ekyo kubanga yali aganye amazima ga Yokaana omubatiza, nabbi eyakkira mu bannabbi bonna. Weewaawo yamusalira omusango olw'obutalowooza n'okutta omwana wa Katonda mu bukambwe. Omusango saabasango. Kerode teyalowooza. N'atassa kitiibwa omwana wa Katonda, n'amusalira omusango okumutta. Kerode mu bukambwe n'asalira omwana wa Katonda omusango gw'okufa. Yamusalira omusango omulala guno njagala oguwulire, ogw'obutawulira nsonyi n'agawana okwenenya olw'ekibi kye. Kye kimu naffe kitutuukako. Tuganye okwenenya olw'ebibi byaffe bye tukoze. Katonda agenda kusirika, tagenda kwogera kubanga tuganye okwenenya. Wasoma mu Isaaya essula eya 5 obitunuulira ebigambo ebyo. Yesu agamba nti Mukama amaaso ge tegamusibye n'okulaba n'atalaba, n'okutu tekumwegadde, n'okuwulira n'atawulira. Naye ekimuleetedde okuba nga tabiwulira ebibi byaffe bye tutadde mu maaso gaffe, tuganya okwenenya. Kyava agamba
nti olunaatuuka wetunenenya ebibi byaffe ne tuwombeka maaso ga Mukama, anaatuwulira, anaayogera gye tuli naffe tunaawulira, anaddamu okukaaba kwaffe. Yesu yasirika kubanga Kerode yali agaanye okwenenya ebibi bye nga tawulidde na nsonyi ku byakoze. Yesu tomusuubira kwogera naawe nga tosobola kwenenya, nga tosobola kukkiriza nsobi yo kugyenenya. Agenda kusirika era ogenda kusigala ng'ogamba kiki ekikuganya okwanukula, toyanukudde n'akatono. Asirika ensonga kubanga toli willing kwenenya. Yesu yasirika emirundi egiwera mu kiseera eky'okubonyaabonyezebwa kwe, kubanga bwe watabaawo matu gayinza kuwuliriza, Yesu taba na mimwa gyogera. Njagala akantu kano kawulirize mukwano gwange nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe kino ekyaleero. Yesu yasirika emirundi egiwera mu kiseera eky'okubonyaabonyezebwa kwe, kubanga awatali matu gayinza kuwulira, Yesu taba na mimwa gyogera. Amatu go gasobola okuwulira? Amatu go gawulira? Oba naawe olinga Kerode, olinga Kayafa, olinga Piraato n'abalala bonna. Watabaawo matu gawulira, agambye nti Yesu taba na mimwa gyogera. Muganda wange ne mwannyinaze, gulawo amatu go owulire. Tegeera nti oli mu nsobi, kyusa wenenye mu bibi byo byonna, ne Yesu ali willing era mweteefuteefu okukwaniriza akuwa essuubi mu bulamu bwo. Naye bw'ataba matu googera, agambye tagenda kwogera. Ate ayogera agambe ki nga matu agawulira tegaliiwo? Ayogera only when there are ears to hear what he is saying. N'olwekyo mukwano gwange naawe mwannyinaze, nkuyita okwetwalira omukisa ogw'okusiriikiriramu. Weetwalira omukisa ogw'okusiriikiriramu. Jako TV, jako leediyo yo. Jako TV ne leediyo. Amatu go gateeketeeke okuwuliriza, ojja kukitegeera nti waliyo Katonda mu ggulu. Muganda we ne mwannyinaze, katuwombeke tusabe olw'ebigambo ebyo. Omutukuvu Katonda waffe ajjudde ekisa n'okusaasira, oli mulungi gye tuli era oli wa kwagala kungi. Nkwebaza kubanga ggwe otuwadde omukisa enkya leero okujja mu maaso go. Tusaasire otusonyiwe, tusobeza mu maaso go mu byonna. Tuyambe okugulawo amatu gaffe, okkiriza ensobi zaffe ne tubeera nga tuli beeteefuteefu okwenenya, kubanga ogambye nti wataba matu gawulira, tobeera na mimwa gyogera. Tuyambe amatu gaffe gabeere maggule, tuteeketeeke ebyo mumitima gyaffe, tukwanirize. Ate we tuneeteekateeka ne tugula amatu gaffe, ojja kwogera naffe, naffe tunaawulira eddoboozi lyo. Weyongere okuba naffe mu byonna ng'okusaasira kwo n'okwagala kwebiri mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama akuwa omukisa era akuwa olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.